Nabilah Naggayi yekokola obufumbo songa ate ebyago bya Precious Remmie ku Galaxy FM Bibino. Soko likinge nyiga akade ka notification ate ero subscribinge ku YouTube channel ya Feno ate era mukwano osobola okuleka obaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga tubusoma wonna wosinze okuba nti nolaba mawulire gaffe twagala okubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Tutandise ne Nabilah Naggayi ono avuddeyo ne yekokola obufumbo. Agambye nti mulaba abantu kubeera mu mayumba agazimbiddwa agaliko ne gate nga malungi mazibu naye ate embeera ebeera mu ndeeyo teba nnungi. Jukira nti emabegako awo munange waliwo okusikangana omugwa wakati wa Nabilah Naggayi kw'ossa n'omwami we nga no Professor Balyamuleeba yali agamba nti nababanja sente nnyingi ze baali bamwewolako nga kakati yali ayagala kuba nti no atwala ennyumba. Era nga abajjukira obulungi mujjukira nti Nabilah Naggayi yali nnyo ku saidi ya Professor Balyamuleeba bwekityo nno bwekyali. Kakati nno avuddeyo ne yeekokola obufumbo bwe yalimu. Katubeere nga tumukuwa. Mbalamusiza mwenna banange, si buli ekimasamasa nti zaabu. Era bw'obanga olaba ekintu wabweru, olaba geeti, olaba emmotoka ezinyirira, manya zikweka ebinene, zikweka ebibi. Nali simanyi nti mu bulamu bwange nga waliwo ensonga ze ndowooza nti omuntu asobola okwambula omukazi, famire ne yeekuŋŋaanya ne batwala buli kintu ky'obadde nakyo, mpale, ngatto, mpeta, buleega, gomesi, buli kimu ky'olowooza. Abantu ne bajja ne baluutinga ennyumba yo, tebabitwala, babyambala simanyi. Naye Uganda ekweka ebintu, Uganda erina ebizibu. Mukuteekayo video munnange comments zabadde ennyingi era nga mwe mwabadde ne comment eno gye yasazeewo okuba nti nno addamu. Nno yamugambye nti nno buli bufumbo bubeeramu ebizibu n'olwekyo ye ng'omukazi aweebwa ekitiibwa, omukazi omukulu atalina kubeera nga eby'omu kisenge abitottola. Bw'ati bwe yamuzeemu. Comment ng'eno waggulu y'abantu abamu bw'aba musajja nga bwe namulabye nga naye kyekimu oluusi kyakoze omukazi oba nga yeeteekateeka okikola omukazi. Tosobola kunsirisa olw'okuba oŋŋamba mbu eby'omunju tebitottola. Obulumi tebulina kitiibwa. Nga tuvudeyo katugendeko ew'omukozi wa TV Precious Remmie mukyala Bindeeba omubwati. Munange tubadde twebuuza lwaki yava ku Galaxy FM naye nno munange ndowooza ekyamugjayo tumaze ne tubeera nga tukifuna era tugenda kubeera nga tukikuwa wano ku Newspark channel. Likinga, subscribinga aterekawo baka bwawo mu comment section. Munange kakati omu ku bakozi era nga ono naye yavaayo ku Galaxy FM ayitibwa oba ku Facebook akozesa Romantic Mukiga yavuddeyo n'ateekayo obubaka ng'agamba nti no ku mirimu eyo wabeerayo competition ebeera y'amaanyi. N'agamba nti lunaku lumu alibaako a story gyanyumya. Kakati nno wano ne Precious Remmie we yaviiriddeyo n'abanga amuddamu n'amugamba nti akitegerera ddala bulungi, byayogerako bituufu, ku mirimu wabeerayo competition ne n'agamba nti nno byonna babeere nga babikwasa Mukama Katonda. Ekitegeeza nti bano wandibanga munnange competition yali ku Galaxy FM yabaleetera okuba nti nno akalimu kabava mu ngalo. Bwe bityo nno bwe biri. Eyo nga tuvudde tugezeko ew'omuyimbi Kapa bambi yakoze ekyenjawulo, yakoledde maama we birthday party ate nga ku birthday kuno kwe yamuweredde ekirabo eky'emmotoka. Bwe bityo nno bwe biri nga wobalabaawo ye maama wa Kapa wadde nga abamu mutandise okubeera nga mukubamu ebituli nga mugamba nti nga tamufaanana nga maama, alabikanga ow'enjawulo ennyo ku mwana gwe yazaala. Naye nno munnange oye maama w'omuyimbi oyo Kapa era nga munnange yamutonedde emmotoka.
Bwete wetambudde obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku Newspark channel teweerabira kuba nti no osubscribinga ku YouTube channel yaffe eno ate era olekawo obubaka bwawo mu comment section kwessa n'okulayikinga video eno. Beera bulungi, weeraba.